enkola y'ebina Uganda musibye mutabanange kansubire olunaku lubatambulidde bulungi nnyo mbanyingiddewo nga nkuleetedde ebifa mu film industry eyafe waneno mu Uganda nga nkuleetera ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku film ezaffe ezawano ez'ebina Uganda nakugamba byonna oba obisanga waneno nange Joan Subi gemanya gange mbazize nga nkuleetera bingi nnyo naye nga sinatandika nga sinnakubula ebikibenino nakko olwaleero njagala okusooka okuyozaayoza bannaffe abafunye nominations ez'enjawulo mu Uganda Film Festival anti munange nomination list yafulumye njagala okuba congratulatinga mwena aba directors ab'enjawulo abazanyi ab'enjawulo mwena banange list twagirabye mukama bateremu obwangu awards muzireete ne sente mbere nga muziwangula ate lwakinedda onako olwaleero nina bingi nnyo ngenda kuba nkulaga theatre and performing arts festival eya Uganda of course eno yekwatagana kuba naffe aba theatre banaffe abazanya emizanyo eri mu theatre oba giyite katemba bayina festival yaabwe gye baategeka ngenda kuwankuwa details nkuba buli kimunga we kyatambula awo ku Bat Valley Theatre ate era ngenda kuba nkuleetera omwami gwe bayita Nondo ono director mulungi nnyo ate era ayina seri gye directinze nga seri eno bannange ya tabu seri eno egenda kuba eri ku Delta TV ogenda kuba ogiraba ssaawa yonna erimu ebintu bingi nnyo erimu bingi nnyo ebikwatagana ku gwe ndowooza abamu abalaba Delta TV akalango mbeera mukalaba waneno ku Delta TV nga katambula era very soon it will be starting naye ng'ekwatagana ku ki kangezeko kubulya biki ebiri mu seri eno okitegeera seri eno ekwatagana ku kigambo kya sexual network wenjogerako ntegeeza ki waliwo bino ebintu byolaba kangambe abantu okweyagala naye okusinga etambulira mu church nga olaba abasumba abakwana endiga ezikwana abasumba abantu ababeera kati kangambe mu kwaya mu Sunday school aba mu church abekwana simanya worship team simanya Sunday school simanya biki abekwana kwegamba tutambuliddeawo sexual network nga tulaba obulamu obwo abantu bebabeera mu church film bagiyita Test of Time ojja kubagira waneno ku Delta TV naye kankutwaleko ewa director ono olabe ki kyatugamba ku Sereno. Rita, you should be serious. You are here instead of appreciating my efforts. You're crucifying me. Crucifying really? You? Really? I'm not crucifying, I'm just helping you as a friend. Kati wano omanyira nti bannanga abantu bazibu era abalokole muli bazibu. Kati lindako. Or you are just here like the way you are. Olabika bubi, olinga kakadde akanaku. Nkuyamba nganze mukwano gwo. You are here desperate for a man. Instead of fighting for, you are useless. Indeed you are useless. Gendo oyombe simanyo gendo. Amanya gange nze Nondo Richard. Omuwandiisi era producer, director wa series enempya eyitibwa Test of Time. Test of Time twatandika okugiwandiika mu 2013 pre-production we yatandikira era tuze tugishootinga okuva mu 2015 era tubadde twakagimaliriza recent our final season story nungi olugero lulungi nnyo lukwatagana ku bintu ebyobulamu obwa bulijjo osanga ebyaliyo abagira bayinza okurelatinga nayo nnyo kubanga bye bintu bye tusisinkana mu kanisa mu kereziya mu mizikiti gye tubeera era bw'oba olabye Test of Time omanya nti ku nsi tekuliiko kifo kyogamba nti no wano ndi comfortable no wonna sitani waali na wano mu studio we tuli ku Delta TV sitani waali wonna wotambulira so tulaba omusajja ono yali youth pastor fenna tumanyi nti ne kanisa tugendamu nga twagala kusinkana kuwummuza birowoozo byaffe twagala kubeera nga tulaba nti tufuna obulamu obulungi ate ddala mu nzikiriza zaffe naye tumaliriza tubeera disappointed tuwulidde stories nyingi abantu bagenze abasumba bamaze bavudde ku bakyala baabwe ne bagenda ne bawasayo abakyala tukwata bubi tetulina bwe tukuba wano just ffe twawandika buwandiisi story yaffe olusanga n'ezimu stories zemugeze nga muwulira nga tezinaba na kubaawo
bizisanze busanze. So byebyo byetuze tuwandikako. So kiki kye tuyiga mu lugero luno? Kye tuyiga mu lugero luno tuyigamu nti nno abantu tebeesigika. Abantu balyamu bannabo enkwe. Empisa mu baana zigudde olwaleero. Edda nga omwana nga bw'abeera ne maama we oba ne taatawe n'abazadde be nga babasaamu nnyo ekitiibwa era nga babawuliza nnyo. Era omwana yavanga ewaka ogenda okufumbirwa ng'omwana ddala akyali mbeerera, naye olwaleero tebikyaliyo. Olwaleero bw'olaba firimu eno omanya nti empisa zaffe zigudde, tuvudde ku nnono zaffe. Ekirala bw'olaba firimu eno omanya obubi obuli mu kuggyamu embuto oba okufuna embuto ze tuteeyagalidde, ne bannaffe okubeera nti nno pressure gye batussaako okubeera nti nno tukola ebintu byo bye baagala tukole ate nga si bye tulina okukola mu budde bwaffe, mu budde bwabyo obutuufu. So mbasaba mujje mulabe firimu eno mweyita munno. Firimu eno ya age group okuva ku myaka 13 mpaka ku muntu w'emyaka 12. So kubanga bitu affectinga, kubanga omwaka we mulimu jjajja, oli alina jjajja we, mulimu alina maama we, mulimu alina taata we, mulimu abaana be baaleka awaka nga tebalina na bazadde, jasa abaana be beerabirira. Oli n'akeera ku makya ng'agenda yakola kyonna kyayagala kubanga bazadde be tebaliwo, munanga nti bazadde bagenda okukola babuuka ne babalekera amaka. So tusaba mulabe firimu eno, mulabe story eno. Olugero luno lugenda kubeera olugero olulimu ebiyigiriza, olugero lulimu ebisomesa bingi nnyo. Nammwe osanga omuntu atudde ewaka ewo kigenda kukwatako okyuse abadde atambulira mu bulamu obwo okyuke. So mwebale nnyo kubeera abantu abagenda okubeera nga mutwegattako okubeera nti nno tunyumirwa ffenna olugero luno. Mwebale. Test of time ojja kuba ogiraba waneeno ku Delta TV n'olwekyo gwayagala oba eyeegomba ebiri mu firimu eyo director omuwulidde ayagala okubanga weegatta ku crew eno Kastan crew munange kyangu nnyo wano okakuka ku Delta TV ojja kuba weegatta ku bantu baneeno. Firimu nnungi nnyo erimu ebyokuyiga bingi nnyo n'olwekyo mubeereewo mubeere nga mulaba entertainment, tragedy, kwegamba byonna obisanga mu firimu emu. Mubaamu laavu, mubaamu obulumi, mubaamu okunyumirwa, byonna omukulu mumulabye. Atera omukulu ono omujjukirako yali ku kasi ya firimu ya Bella mukimanyi yali firimu nnungi nnyo. Bella ye firimu eyali mu Cindy oyo gwe muyita the king herself, yeyo firimu ya Bella eyawangula awards ez'enjawulo okuva mu bifo ebyenjawulo. Nga tuvuddeyo njagala nkutwaleko mbu banaffe Bannakatemba oba bayite aba theatre nga wena kugambye nga ntandika babadde ba celebrating Theatre and Performing Arts Festival. Nakugambye festival eno ekwatagana ku bannaffe aba theatre oba bannaffe abazanya katemba balaba beera mu theatre nga bakikuba live okitegeera abo boogera n'olaba nga bazanyireeyo kitegeera estali film be bannaffe aba theatre balina Gundi festival jeba organizinga omuchala Mariam Dagire ya organizinga festival eno naye eno yabadde first edition like gwabadde omulundi ogwasoose nenga festival etambudde tute emyezi gibadde mukaaga nga bagezaako okulaba muzanyi ki asinga okuzanya obulungi mu Gundi bu stage awe mu Katemba nga balaba kibiina ki ekisinga abazanyi abalungi kibiina ki ekina director omulungi mu Katemba kwegamba bibadde bingi nnyo atera nga abana bawangudde sente nyingi nnyo kubanga best production yabadde alina okuwangula Kakadde Kalamba, best actress, actor, nga no balina okuwangula, then the best performer award oyo kangambe omuntu like asinze okuperforming obulungi omuzanyi yenna ne aina award yabadde agenda okuwangula ate buli award yabadde egenderako n'ensimbi. Njagala okwebazaako the fresh Haji Abe Mukibi, ne bazeeko omukulu Andrew Benon Kibuuka, ne bazeeko ne Charles James Senkubuge. Abakulu abo bataddemu omukolo munene nnyo mu nsonga eno eya festival eno eyabannaffe aba theatre and performing arts. Kantwale ku Bat Valley Theatre olabe byatambula bita, olabe ne crew, like olabe ne groups ezenjawulo n'abaana b'enjawulo abasobola okuwangula awards.
Siche nandi agadde yango bimanyi kati mami yangamba talina simu kati nkole nti nakugamba naddala ng'oyogera nange never lose hope yonna gye tuyise omanyiyo buli kyo kyetuyisemu omanyiyo. Okay, fine. Tugenda ffenna, and yet you know that even registration gwe yanyamba. If it was not for you, nali sigenda kutuula. Naye registration nalwana. Okimanyi nti nalimba muzeeyi mbu tugenda ku field waka. Bannange. Sajja gwamusobola nsimusobola. Natetenkanya naye olaba n'ekyo kyagwa mukwano nekino tugenda kuggwa. Togwa mumaanyi. Wansagala nnyo byakwerimba. Bwe kiba kigaanye kiba kigaanye. And you know with campus, I can go anytime. I have very good grades. But for now, njagala oba naafuna mulimu oba ku garage, oba naakola bwakanaabe simanyi. Naye kwegenda maaso, it's okay. It's okay by the way, nze ndi happy. Sigenda n'enkweka, tugenda babiri mukwano. Yonna gye tuvudde entalo tuzibanye babiri. Lwaki oyagala nguleke wano? Tugenda babiri. Okay, so what's your solution? Olaba otya tugezaako school fees loan. Naawe ne looni nazo zirina abazisobola because looni bw'ogisasola olina ogizaayo ate ng'eriko ne interest. Mukwano, nsobola okwogera ne muzeeyi wange natuyambako ku ekyo. Ekyo tukisoboka. Muzeeyi w'omugambe ki? Nsobola munnyonnyola. Sikyali mwana muto oli bwe yatwaliranga wali. Ojjukira Tony? Tony baamukuba emiggo lwakuba yadde ewa sisitawo Maria okukima ekitabo. Tone baamukuba emiggo nze kampuli oyo mujaasi newe tuyitawo tuti. Kati ogamba mutone yekka gwe baakuba? Mujaasi. Baakuba Maria. Baakuba ffe emiggo. Ne maama ajja bakuba muntu mukulu. Kati mwenga babakubirayo. Tubeerawo tutya ng'omuvubuka anoonya ekitabo ewaka. Kakati oyo yali akima ekitabo nze nkime looni. Nza okumba looni andaawo. Ekyo ekyasobola kitegeera. Kiri serious. Kintu kikwatagana ku kusomako. Kiri serious. Asobola kitegeera. Siri mutabani we. Gw'oli muwala we. You can understand. Ekyange kyajja kitegeera. Asobola kunnyonnyola mukwano. Asobola Fine. Tokwamu ssuuli nga bwe Ngende mami tumuwa amawulire. Ngende mami tumuwa amawulire. Ekyo ekikulu. Okay? Abamu bayita nabwe nombeera ekyo ekyabikazi okimase siddamu kukyogera kale kwata kukyapiri olaba nawe lwaki ondabye nati muzadde ki ne bagamba omwana ebigezi abigudde ate ogenda okuna omwana ali ku poliisi lwaki tewesonyiwa abawala b'abaana abawala banetungako musaasi betungako kwata kukyapiri bulungiendewaka oba obuzibu bwoki buliko okwatako olubuto buliko okwatako olubuto nkolerera kuli wambuto okolerera kuli wambuto musayi kuzaalirako maama nkaka yaganda okuzaala kuya tugende tambula naye kati kyengenda okukola kuwasiza sinaba kwetukanye emyaka 10 kirabika kyekikutawaanya obwama okola ki wasande ku kyalo ng'ebyalo ebirala byonna ekiriko abantu ab'enjawulo era bakozi b'emirimu egy'enjawulo nga bwe mubalaba. Tulina mwami Kamoga, ono ye mwami Mukomazi. Tulina mwami Semaganda ne mwami Buwaga, bano bayita bano. Tulina mwami Bukenya, ono muvubi. Bose nga tulina ne mwami Mpaji, ate ono ye muyizi. Ono waliwo abakyala Nakaketo ne mukyala Nakungu, bano bafumbi. Ate nga tulina ne mukyala Nansamba. Oyo ye mulimi ate sijja ejoka emirimu gye tukola emirimu emirala mingi gye tukola ku kyalo abasikuba mingi
Teryafaayo, teryagala kumanya. Efaafana tutunula kutunuzi. Tuli kuki? Tulaga wa? Tugenda mu maaso oba tudda mabega? Kiki ekyasoba? Ebbumbi. Eki? Ebbumbi. Ensonga. Nasikula amakali amanga bbumbi. Essomero eryabunganga omwana ne limusomesa gw'omwana agundi. Olwo n'atambula ng'afaanana makamwava. Omwana we eryasooka kati ensi. N'ensangi zino amaka gafuse ekyennyama. Anti taata ne maama buli omu akolagire. Taata wata ku munaana. Maama yina busaasaana. Ebituula byafuta ebituula. Okulwanalwana. Eŋŋamba tetukyalina mpisa. Ennyambala yadde ddiini. Abaana tusomera bawosigala. Ono ne bakulanga teryagamba. Teryabulira. Teryagabulira. Batera mu firimu. Ne basiba amawulire. Ono basiba ku social media. Oluusi mu biro. Eyo basinga ne bakola obufunzi. Kale lwaki amakanga tegafuka ekyennyama? Kati olwo tukole tutya? Okuddamu atuzeeyo ku nkola y'abajjajjaffe. Naye awatali ekyo ebinaddirira. Ebinaddirira. Semi-finals of the senior stages are stage esooka yeeno avaako olwaleero oba alina obubonero obutono bw'abadde ajja kudda enkya addemu avuganye n'ab'enkya so temweraliikirira nnyo kugamba nti maama bwe tuvaamu biwedde ate jjukira nti mulina n'okuvuganya ku best actor ne best actress so temugenda kuviiramu wano mugira ngo babagumu bajajesi baffe baba muli ready nsaba mujje bali ready bulala wakubira engalo ezibaleeta
mubalabye nnyo era bibiina bingi nnyo ebyakatemba ebyasobodde okubanga byetaba mu mpaka zino oba mu festival eno era bibiina ebimu ebyetabyemu mulimu bannaffe aba Streamline Entertainment, mulimu aba Sky Entertainers, bannamasaka ate era mulimu aba Lambs Production, mulimu aba Oceans Entertainment, mulimu bannaffe aba Black Media Films, Horizon Motion Pictures, then aba G1 Unit babaddeyo nnyo tubayozaayoza bannaffe mwebale kubanga ekintu kinene mukijjumbira ate atwebaze omukyala Mariam Dagire eyalowooza ku nsonga eno n'agamba waaye n'aba theatre nabo and performing arts beetagayo festival ng'eno bayige ebintu ebyenjawulo kwegamba bongere ku skills zaabwe ez'okuzannya. Ngenda kuba nkwerekereza sigenda ssukawo wano olunaku olwaleero naye nga tuwalabira buli lwa mukaaga saa ziba 11 ndi nnyo Joan Nsubi mazze okuleetera ebintu ebyenjawulo ebikwatagana mu arts industry oba mu film industry waneno mu Uganda. Ngenda komano olwaleero. Thank you for watching. Meet again next time. Bye bye. Lindirira ku Delta TV. Okay. I'll take good care of you, okay? Sure. I'm not saying no. I'm not saying it. Yes, of course. I didn't expect it though. These days even choir invites prostitutes to join it. Katonda yandisanye nakomawo please. What do you want to do with me? Want to lay me or you take me out and eat your money? Truthfully. Wait. Are you a pastor? Oh yeah. Are you surprised? Ye mwabenzi bulijjo bebogerako ba fornicator. Kati mbwongo bangende sibiwulira. Nani? Deliver me from evil. Am I evil? No. Can a beautiful girl like me No. I don't want to lose you. You're my only sister. Now I want to marry. Lose me to who? To what? Woman, Nchariwa. I'm still I'm here. a slut friend. I'm sorry? What the hell are you doing in my hand? Oh, well, darling. I was on the way from somewhere and I felt something wrong with my heart. Oh, so